ne bwe bandibadde gye bali at least ekyendi essaawa eno oba byempiseemu sisobola banoonya. Maama wange buli kimu akimala. Teri muntu era avuddeyo ku sayidi ya taata yali akuyambyeko mu ngeri emu oba endala? 1,000 reasons why I respect single mothers. Nze ekitonde kyonna ekikyala nkiwa ekitiibwa olw'ensonga ezange. Tebanoonyako, tebamanyi butya bwendi, naye tebanoonyeza mbukulu. Niyamba nti dadi nze sanyu, nti kiki njagala ku seeti, tugenda tola P7. Batugambye atalina seeti, tagenda kusoma, tagenda tuula bibuuzo. Taata wange yaŋŋamba ekintu kimu, nti mukyala we tannasiba nviiri. Atali maama wange. Ngatunda bineeno. Kyatunyiga nga ffe abaana. Naye ffe munda mu ffe twamanya ennaku yaffe. N'omanya nti nze nzaalibwa gundi. Bakitugambanga nnyo muli banaku ewammwe. Bannyinaffe, baganda baffe, bazadde baffe, bato baffe, bakulu baffe, abaana baffe, mwena gye muwangaalira mbalamusizza, mujje baleko gyonna gye mukoze olunaku olwaleero. Amannya yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku Nyondo Media nembeera nga ate mbasisinkana nembako kye mbategeeza mu ngeri emu oba endala. Naye nga mukola ky'amanyi nnyo okuba nga ate mutufollowinga ku social media platforms ezaffe zonna, okutandika ne YouTube, n'ogenda ku Facebook, Twitter, Instagram ne TikTok, era nga newankubadde tukozesa amannya ge gamu Nyondo Rozet. Abasubscribinga mwakola ky'amaanyi nnyo, n'abatannaba mugende bugenzi kagambo subscribe kakwateko, nateera okwate ne kade oyambebwa okuba nti buteekayo ekintu kyonna notification obere gifuna bulambalamba te n'onyumirwa shows zaffe oba programs zaffe ze tubatuusaako ez'enjawulo. Olunaku olwaleero mu studio zaffe eza Nyondo Media tuze n'omwana omuto mu myaka naye nga mutetenkanya omwana muyiiya. Sijja kwera bagamba nti tusinzira waneno mu UAE Dubai ne tubanga ate tubaweereza bannayuganda bannaffe mu nsi zonna okwetooloola amawanga n'amawanga. Bebigala tusanyusa okukolaba. Nange nsanyusa okubasanga. Ali atya Nyondo Media. Amanya lamusa ko yale ku Nyondo Media akulaba saawa eno oto eyanjulire yeggwani nga tunagenda wala oli nali yala bagamba akana kana akatoke kani ate akana omusuubuzi omuto sanyu. Ya nze omusuubuzi omuto sanyu nasanyusa obbalaba. Mwebale kutulaba, mwebale kutuwagira, mwebale kutufollowinga, mwebale nnyo byonna bye mutukolera. Okay. Omusuubuzi omuto mu bufunze yani sanyu avaawa, yeddira ki, aziikibwawa, bani abamuzaala, ebitunga ebyo? Omusuubuzi omuto sanyu ow'e Dubai azaalibwa Butambala. Mukyala eyeddira engabi akabbiro jerengasa. Mubala kali kutanda ne kakusuula mbengabi. Omusuubuzi omuto sanyu obulamu bwera bwe butyo. Bani abamuzaala? Onzaalibwa omukyala amanyikiddwa omulungi nalongo wange. Sanyu Edith biri maaso. Biri maaso satu mabega. Ati biri maaso ebirungi biri maaso. Ebirungi biri mu maaso. Ama kiri kibeera bibiri maaso azine ebigere bisatu mabega singa oba omuntu nga bakuta kongoja nga akongoze omumbejja Namaara. Nkitegedde. Nzaalibwa omukyala omulungi nalongo wange. Sanyu Edith biri maaso. Ndi muzzukulu w'omugenzi Daniel Kikanga. Butambala. Nayo gye nsibuka. Sanyu ono mu bufunze Butambala eno yawangaalirayo atya? Yasoma kyenkana wa?
azaliddwa n'abaana bameka ebintu ng'ebyo? Sanyu obulamu bwe Sanyu yazaalibwa n'abaana bali basatu. Tuzaalibwa abaana basatu. Sanyu era okusoma kwe yali maama, kusoma kwange konna maama. Maama we yakuweredde? Kubeerawo kwange maama omulungi maama. Ate taata? Eyewa taata tuveeyo naye nga buli kimu ekyange kyendi maama wange. Era nga mwebaza nnyo maama. Yakola kyamaanyi mu mbeera ey'obugubi. Semanyi na butabanyiza kikunnyonnyola. Omukyala okubeezaawo omwana nakula ne maama ne mmanya embeera ey'obutabo ekaluba. Maama wange yakola bingi mu bulamu bw'ensi eno okulaba nga tubeezaawo ffe ng'abaana. Yakola kyonna omuzadde kyayinza okukola. Neyanziza. Taata no nga tomwogerako, taata yafa oba mulamu? Ayinza okuba gyali naye nze simanyi bimukwatako. Ayinza okuba nga gyali tomanyi bimukwatako. Wakoma kumulabako bbanga ki, walina emyaka emeka? Sijja kulema nti I do recall my daddy's face. Sijja kugamba nti taata wange kino kyemmanyi oba ng'omuzadde taata bw'anaayimirirawo okulwa omwana. Nedda. Tolina laavu ya taata? Laavu nina ya maama wange yekka. Taata yagenda tosobola kujjukira na kujjukira feesi ye. Maama munjogera yagamba taata ki ekyamutwala oba yalagawa? Maama wange sisobola mubuuza bintu ng'ebyo. Kuba at least ku bintu bye nandibadde nga kino kye neetaaga mu bulamu bwange. Kale maama ampaddeko ebimu. Abaddewo okulwa nti omwana yeetaaga kino, omwana yeetaaga kusoma, yeetaaga kwambaza. Laavu ya taata eyo nagimesinga. Okomawo ewaka n'ogamba nti kulikayo daddy. N'ogamba nti luno olugoye daddy wange yalumpadde. Twabeeranga n'abaana mu masomero naye nga omwana bajja ne bakwewanirako, my dad gave me this, my dad bought for me this. Naye nga gwe ng'omuntu tofunyeeko ku kintu kya taata. Kati my mom, she's the only family I have in this world. Mama wange omulungi n'alongo. Kati ate family ya taata tobamanyiko abantu be bwa taata? Ne bwe bandibadde gye bali at least ekyendi essaawa eno oba byempiseemu sisobola banoonya. Mama wange buli kimu akimala. Teri muntu eri avuddeyo ku saidi ya taata yali akuyambyeko mu ngeri emu oba endala? 1,000 reasons why I respect single mothers. Nze ekitonde kyonna ekikyala nkiwa ekitiibwa olw'ensonga ezange. Tebanoonyako, tebamanyi butya bwendi, naye tebanoonyeza mu bukulu. Nti bagenda mu maaso balisumbuwa mamange nti tuwa omwana we. Ninga even ne webeera school fees tebagimuwa. Wadde esigo y'ennusu. Tabalina kye bawa mamange. Bakwagala okuza essaawa eno era bakwetaaga ng'omwana. Now my dad calls me his babe. Nti ndi baby we omwana wange. Naye nga the other time where I needed him. Akuyita ayita ludda wa? Omuwuliza? Simuwuliza ate era mbadde saagala kumuwuliza. Kati okitegeera nti akuyita basumbuwa nnyo mama wange. I remember the day nali ngenda tuula P7, nali ku Muto primary school Buwama, nali ngenda tuula P7. Nakubira daddy wange ne musaba zaali school fees. Tezaali nnyingi, zaali just $1,000 nga neetaaga set. Daddy wange yangamba mukyala we tannaba kusiba nviiri. Sokoleka ennamba ya daddy wagijjawo? Namba ya daddy nagifuna nakebera mu ssimu lya maama. Maama nga mweri. Nengezaako okumukubira nti ndabe tata nange asobola okubako kyankolerayo oba kyampa nga abaana abalala obeesimisa ku ssomero. Taata wange yangulidde essaawa yangulidde kino.
kati yasobola okukitegera nti gwe omukubira wamweyanjulira namugamba nti dadi nze sanyu nti kiki njagala ku seeti tugenda tola P7 batugambye atalina seeti agenda kusoma agenda tula bibuuzo tatange yangamba ekintu kimu nti mukyala we tanasiba nviiri atali maama wange kati mukyala we nga yawasa ali Samuel LC abantu bekyalo batera okubeera n'engambo oba olusiba nga balina kye bamanyi tolinako yina iwe wali owuliddeko nga waliwo agayitayita omukyala mwami agenda kyona kiri tolina kye wali owuliddeko kiyita mu ngambo ekiwagala ku kitaawo ebiseera ebisinga twabeeranga waka twabeeranga nnyo mu nnimiro nga tukola ebyo tulina okukola naye nga wali wamaama ovaawo otya n'ogamba nti n'ogenza kuwuliriza lugambo kyalinga kizibu ebiseera ebyo ate era neebaza maama wange kuba osanga oba nandibiwulidde ate byali kumenya omutima obaoliawo kati maama ono yalinga akola mulimu ki okusobola okuba nga abatomera ogambye nga abatobera ogambye mwali basatu no by then twali babiri nga mwena muli bawala obanga kuliko tuli bawala mwena muli bawala kugwe naye ani mukulu oyo munnoowo nze mukulu gwe mukulu ku byo maama ono wamulaba atoba atya era yali akola mulimu ki okuba nga asobola okubabeezawo mu ngeri y'okuli oba okusoma maama wange yaseekanga dadezi binyeebwa mberenge nga bitwala ku masomero nga bisaplayinga ku masomero n'atakoma n'okwo maama wange yali mukyala mulimi ng'alima nnyo zino ennyaanya kasooli ebyo ebintu ebyo ebiri seasonal oluusi ngoba gonde muwogo bwe bityo ng'alima then ne babitwala e Kampala bye byasobolanga otuviira mu school fees bwe yasekanga daddies oyo n'abitwalanga ku masomero niwo mwe yatuukanga ku masomero ewaffe ewaka yatuukanga ku ssomero wawulira ng'otya nga abaana be babeeranga nabo bazadde baabwe babeeranga ewaka ne babanga baweereza ssente kale kyakuyisanga kitya okulaba nga maama wo ng'ajja kusomera okutunda bagiyazi n'ebintu ebirala kyakuyisanga kitya mu baana banno abaana they do embarrass bakwogerako ne boogera kino ne boogera kiri maama gondi akola bwati atunda bineeno kyatunyiga nga ffe abaana naye ffe munda muffe twamanya ennaku yaffe nomanya nti nze nzaalibwa gundi bakitugambanga nnyo muli banaku ewammwe ng'oluusi kyosobola okufuna kyeweebaza maama wange mwebaza yakola kyamaanyi nnyo okulaba nga atusomesa yakusomesa mpaka mu kilasi ki senior 4 ate mutowo muto wange mukama yamutwala mukama yamutwala ku myaka emeka Ngowe natulaba okyali ku Nyondo Media. Sometimes abantu mu bulamu babeera successful nenga tebatubulidde bulamu bwabwe na bikiri bayisemu. Osobola okusanga omuntu nga alina akamwenyumwenyu nga alabika bulungi nga shininga n'omwesimisa mwana watu nenga tokimanyi biki byayisemu emabega oba biki byayitamu at a moment. So tukyagenda mu maaso n'emboozi ya ssanyu. When we started, she was happy, smiling, very okay. And the time she came to me, yabada musanyufu nsanze okulaba nti midya banage kitwatugende nga she's very happy. Actually, yatampitidde munamuko mu mboozi y'ekyoba ki kuba ebiseera ebisinga nze mba njagala nnyo ekyo kirabira wali ebi mu camera. So right now ndinamukwewunya okubanga even she can go ahead and do shed tears kuba yomwana akyasinza okubeera omusanyufu gwe nakalabula. She's very happy to do one to wali paka tudde mu camera era kwe kulaba amaziga ke. So kyewunyisa no si kyankubanga kino si kyembadde mulabamu era si kyembadde musuubiramu naye nga obulamu bwe busho atira nga bubeera bukyalina okubanga butambula. Sanyu kwanja sister wono yafa alina emyaka emeka? Alina emyaka emeka? Sister wange yafa alina emyaka 11. Yali mu kirasi ki? Yali amaze P7. It was an accident.
ebyo biseera Katonda yali atuyambye nga wange asobodde okufunawo ku ssente nabako ennyumba gyazimba kati twawuliranga Kampala baba atwalanga ebintu e Kampala ffe nga tuwulira Kampala nga twesonga when I grow up I will go in a town I will go in Kampala kati ffe we twakula mama affe we Mukama yamuyamba n'afuna ssente n'azimbayoko ennyumba mu town e Kampala. That is around Natete Nakauka Road. Mama wange bayazimba eyo. By then yali amaze n'otufunirayo ka baby sanyu akalala. Mutato omulala. Kubanga oli teyaliiwo. Ka sister kafa kato. Twesunga nnyo ngera mama atugamba baana bange mugenda gende Kampala. We were very happy. Kati sister wange we yatulira P7 yali 2013. Ennaku z'omwezi nga 13 olunaku lwali Lwakutaano. Genda maaso subscribing, sharing content ono, nateera weyongere okuba nga otufollowinga for more stories. Naye naali eyo nga wandiyagadde to come out and share your story with other people tekiyinaamu bwezibu bwonna. And on the other hand, nga bwe mbagamba, I don't cost you or we don't cost you anything wabula kuba tufunamu ekyokuyiga oba oliawo n'abalala ne baddamu essuubi kuba omuntu osobola okubeerayo ng'olowooza nti gwe wekka ayita mu hardships kumbe oba oliawo waliwo ate n'akusinga. Ennaku z'omwezi nga 13 yali December zaali ssaawa 2. Kaffe me and my mom with my little sis twali tumaze okuvaayo mu kyalo nga tuzze ne Kampala. Essimu yakubirwa mami wange ne bamugamba gwe maama Liliani. Mama wange n'agamba ye katono mwali temunagenda Kampala? No, twali tuvuddeyo ffe. Mwali muvudde mu kyalo? Yes. Nga mugenze Kampala ng'oludde mami amaze okuzimbayo ennyumba mutandise okubeerayo? Nze ne sister wange omuto aliwo essaawa eno sanyu ne mami wange. Kabebi wankalina bbanga ki? Kalina emyezi 4 by then. Mulungi yalina emyezi 4. Kati sister wange oli omugenzi Liliani yali mu kyalo ng'alinako ewa anti gyali. Ne bamukubira essimu nti gwe mama Liliani. She replied nti yes, yenze mama Liliani. Ne bamugamba sabira omwana wo emmotoka emukubye. That is in between Mitala Maria and Buwama Makati wane. Mama yali mu kyalo? No, twali ne Kampala ne mama. Ne bamukubira essimu nti gwe mama Liliani. Omwana nga yali mu kyalo akyaliko ewa anti. Nga muludde muli mu tawuni. Nga ye temunakusengukako naye mwali mumuleseeyo. Ba yali alina omala P7 okutuula ebibuuzo. Bamaliriza okutuula ebibuuzo alyoka bajoining. Bwekito wekyali. Then ne bamukubira essimu ne bamugamba gwe mama Liliani. Mama n'agamba nti ye. Ne bamugamba omwana we mmotoka emukubye. Olwo babala ebbanga ki okutuula ebibuuzo ebyo? Baali bamaze otuula ebibuuzo. Baali bamalirizza? Eno December nga 13. December nga 13 naku lwali Lwakutaano 2013. Sisobola zeerabira. She was the only family I have. Kati yali alagawa? Ffe baatugamba baali bamutumye emmotoka n'emukuba. Babatoye baatugamba. Kuba nze teyafiirawo instantly? Teyafiirawo kuba ye yawa n'abasawo ennamba ya mami. Kati awo simanyi kiki. Ne bamukubira essimu ne bamugamba musabire. Omwana yafunako obuvune bwonna mbuno bamubye amagulu gakoze bwe gati oba mukono bwekiti ne bwekiti oba teyafunako buvune ye nga ye? Liliani yabufuna. Liliani yafuna obuvune. Yabufuna. Waneno maaso this part n'okugulu kuneno emmotoka yamukuba. Naye nze kisinga okunuma at least yandibaddewo. The way we suffered twabonaabona nnyo obulamu bw'ensi oba singa waali.
Atukyagenda maaso n'emboozi ya mwana muwala. It is a bit challenging but we have to still keep strong. Ate nga era erina okugwa kutukula ne mutowo manyi muli mweka muli omu mbaddeyo mbeera tala tabaddeyo kiruma mama yewaddeyo kati bamaze bakubira esimu kitegeeza ti of course yafiirawo mama amaze okutuuka omwana yakutuuka mama atuuseeyo yakutuuka mu kaseera ki by then tugenda omutuukako nga yamaze dde okufa wetwamutuukirako liriyani yali amaze okufa omutuuka yamukubira yawaana basawo essimu yali akyalamu akategeera kuba yabagamba mukubire maama ffe twagenda omutuukako nga bamutaddemu amacupa waneno bagezezaako kumutungatunga naye nga kuno okugulu kuweweera nga bona agamba nti kudda saidi eno bwokuze nokukola bwe akwamenyiza okudda mu buli ango bwekito bwe kyali mama atuuka ku mwana we mama wange nabuli kati ne bwomuwa ekintu ng'okimuteresezza wayita eddakiika 2 mama wange naye erabira wa wakitadde that's life. So mukubuli afuna obuzibu bw'okwerabira alabira yatuuka mwasanga omwana amaze olwedde okutuka twasanga omugenzi amaze okutuka mama nti yakikkiriza mpaka nakati akikiriza ngera mama wange taddanga mu kubeera oli bwe twali tumanyi yakyuka she was very hard working mama wange yali akola nga asobola okwekolerera okwebezaawo tekimwetaagisa kumala kufuna muntu ayinza muyambako naye kati naddala nga Desemba etuuse ebibuzo y'abaana ebikomerawo kitwetaagisa ewaka okumubeera okumpi kitwetaagisa okumubeera okumpi maama tomanya kikyayinza kukola bawalaba ne atabuka buli kaseera katuuka atabuka agamba omwana wange like that naye kituuze kyasinga okunuma weva maaki Liriyani yafa naye yandibadde nga taata yagamba maama nsobi ya mama wange genda maaso n'okusharinga tandaba kusubscribinga nyiga akade obeere ng'ate obeere tweyungako buli oteekayo ekintu ekipya tukyagenda mu maaso n'emboozi ya mwana muwala essanyu erimu amaziga mangi naye tukigumireyo embeera omuntu yenna yali afiiriddwako omwagalwa we oba omuntu oyo yenna osobola okuwulira that pain. She was still young nga mama agezezaako obamenyekera osobola okukitegeera is a single mother alwanirira abaana be balinawo ababiri naye mukama yagera yagaba ate yatwala taata agamba nti maama yavuddeko okufa kw'omwana ng'awa nsonga ki omwana gw'ataalabirira abaana batatuwera school fees tetwamanyako nti luno olugoye luba lwa taata obulamu bwaffe bwonna twakula ffe tumanyi maama ye mami ye daddy ye senga she was everything gye tuli ffe nga ffe abaana okuva ku lunaku olusooka ffe nga tumanyi maama noba nga olina kyeweetaaga maama ku ssomero nga tukubira maama buli kimu nga tukubira maama kabeere ba directors gye twasomeranga nga bamanyi maama w'abaana ssanyu naye naava mu bbanga nagamba nti okufa kwa sisita wange mukama mumuze mirembe naye omugenzi Liriyani n'agamba nti ensobi yali ya mami wange olwo nga ensobi agamba nsobi ekyoma gye yakola omwana okufa simanyi maybe we tuli batumulabye
alisobola otunnyonnyola nsobi ki maama gye yakola okukuza abaana omusajja be yasuulirira. Taata oyo yajja ku maziga g'omwana oba teyatawona? Yajja naye ne bwe yatandize twali tusobola obyekolerako. Byajja yayogerako ne maama oba nedda? Yayogerako naye ate kiringa bw'onaaba ng'olina ebbwa n'okwata omunnyo n'oyiwa ku bweru. That pain kye yayongera okukola. Kuba tosobola kugamba omuzadde yeekuliza abaana be ab'obuwala ababiri ng'ate omwana si kye kintu ekyalayisi naddala ng'asoma nti omwana woono ye yavuddeko okufa kwe. Era even n'abantu baali bakumukuba. Mukuziika awo waaliwo akakyankalano kangi naye muto wange awummule mirembe. Mukama amusonyiwe n'ebyamusobako. Twabonaabona nnyo ate n'afiira maanyi. Mwakola mutya ng'ewaka awo ng'omwana oyo tannafa? Mwalinga mweyisanga mutya mwenga mu abaana? Waliwo ebiseera ebisinga abaana beddinganako baateranga okuyombagana oba batera okuyombagana okusuka omugu obutaagalana nga wakati awo ne sitawo mwakulanga mutya namwe mwalinangamu embeera eyo nga nabakuba mu bulamu bw'ensi? Ebyo mu baana bibeeramu. Twarwananga, twayombanga. Nene muddawo Oluganda twasulanga babiri, twazannyanga babiri, twayambalanga bifaanagana. Abagamba Oluganda bita twalinga mu ssomero limu. Twaberanga mu ssomero limu twesingangako just class yalinga emu. Nze bwe nali mu P6 nga she was in P7. Bwe tutyo. Ani mukulu gwe mukulu? Nze mukulu. Bw'obeera mu P6 abeera mu kirasi ki? Atwali nze nali mu P6 bwe nali mu P7 nga yabeera mu P6. Yasoma muto atalina class awo gye yabuukamu. Maama mwamuyambangako mutya mu kaseera ako ng'omwana oyo tannafa nga maama kyastrugglinga nammwe? Famire yaffe twalinga abantu basatu. Nze, omugenzi ne mami wange. Buli kimu twakikwasaganyizanga wamu. Bwe kiba nga tukiridde mu nnimiro nga tukwasaganyiza wamu nga tulimira wamu. Bwe kiba kya bijanjaalo nga mugenda bikolera wamu, kasooli ng'ono bw'ayoza engoye ono afumba ono n'alongoosa ennyumba. Nga mu abaana mwalina mukola bubiri okuyambagananga mu abaana nga mwefaako mmwe nga mmwe? Abaana twefangako, twayambalanga bifaanagana, twatambulanga ffenna. For real nga ne bw'ojja n'onkuba omugenzi ng'ajja n'akubuuza omukubidde ki nga muba sikusobola bw'omu tugenda kwegatta bw'aba tukukube. Bo muto togenda kukuba bantu babiri. Twabeerangawo mweyo embeera. Walla twali famire yaffe yali ntono naye twalinga yali strong. Twalinga bawamu era mami ne waba atambudde amanya nti ekayinayo abantu baleseeyo. I miss that love. Kati omugenzi omwana amaze okufa, mumaze okumuziika, byonna biwedde, ki ekyaddako? Embeera yatabuka nnyo. Kale luli twali tuvuddeyo mu kyalo nga tusobola okufunawo oba ŋŋambe ekyokulya oba okufuna akanyama. Obulamu bwali at least bugonzeemuuko. Kasente buvudde mu mbeera embi, asobodde okuzimbayo ku nnyumba e Kampala, musenguse muzze. Ye omwana tafunye ka chansi kajja ku Kampala awo eva nga naye yali akyesunga nnyo. Kyatuluma nnyo. Ekisinga okunuma ebiseera ebyo tetwalina bulungi ssente. Naye maama yanstopinga. Twatuula as a family. Nze maama katooka nga akagenzi. Maama n'atutuuza. N'atugamba abaana bange tebali bawandiisi, tebali bawa bbaluwa mugitwaleyo nti nzita. Gwe kennyini ne weetwalira ebbaluwa egenda okutta. Oba nfuna bulungi bwe njogera bwento. Maama n'aŋŋamba omanyi okusoma, omanyi okuwandiika. Ne mugamba ye. N'aŋŋamba munnagenda tuula P7 naye tewali ssente. Ate naawe oyagala genda mu secondary. Kati tukoze tutya?
twatula ne tuteesa nze ngende njiga ebyenviiri kati awo muto wange agende muleke yeyongere yasome tetwasobola kikola yali yakatuula P7 tamukama namuyita awo mulembere mukama yagala ate era yatwala ate kana tebamuquestioninga era tebamubuuza lwaki kuba ye yamanye enteekateeka ze ffenna tuli mu lugendo oba ffenna gye tulaga enjawulo eri emu nti ani asoose nenga ffenna lyekkubo oba twagala oba tetwagala emyoyo gy'abagenzi omukama katonda agiramuza ekisa era agiwe ekitangala eky'olubeerera ekitangala eky'olubeerera kijaakire gitebenkere emirembe n'emirembe amiina. Sanyu oyina emyaka emeka saawa eno? Sanyu ayina emyaka 2 mugumu. Emyaka 2 mugumu. Nga watandika haso ng'okyali muto wambeera eyo? Embeera omuntu gy'okuliramu yakuwa ekyokukola. Notabeeraawo okugamba kale ffe embeera abamu gye tukuliramu twagala nnyo okugirwanyisa tubeere obulungi. Twagala nnyo abaana baffe bazadde baffe tubalage nti mwakola kye mukola ne naffe tulina kye tusobola okukola okubalaga nti at least namwe mbeerako obulungi. Okay, gwenna atulaba ali ku Nyondo Media olwakadde munzikirize tukome wano olunaku olwaleero ate olundi tubeere nga tubatuusaako epaati ey'okubiri kanyite paati 2 eya mwana muwala Sanyu. Muto wamaze okufa maama bemutabuseeko eyali omuntu omukozi omuvumu ennyo kubanga yali akolera abaana be ababiri bonna nga we bali yamala n'anafuwa era akaseera katuuka akaseera ak'ebibuuzo abaana bwe batuulira buli we katuuka kaba kamanyi bulungi nnyo era atera okutabuka. Saawa eno maama ali ludda wa? Maama akola ki? Ate Sanyu yavaawo yazzaako ki? Yeyongerayo okusoma oba byakomaawo? Bweba byakomaawo yazzaako ki? Saawa ey'olwaleero akola ki? So ebyo byonna birindirire ku Nyondo Media singa onaba osubscribinze nateera ng'onyize n'akade paati ey'okubiri ereme kusuba. Tweyanzege nze Nyondo Rozet ate nga wiki yali ku kamera era nga sijja kwerabira kubajjukiza ba sponsors baffe aba Nyondo Media abateekamu ensimbi okuba nga Nyondo Media eyimirirawo era nga egenda maaso gamba nga ba Speed Express Tours and Travel ate nga bano bagenda maaso ne babeera nga batambuza abantu amawanga wano na wali ne babanga ate batambula ne bamanya ensi. Jjukira nti bagamba okutambula bagamba nti batya okutambula kulaba okudda kunyumya. So ne babanga batambulako ne balaba ebigenda mu maaso ne baddayo ate ne banyumiza akaba batatuuseeyo ne bayambako n'okubabuukingira hotels yabagenda ate okumala akaseera ako nga bakyali mu kulambula tibakuma ku ekyo ne bagenda mu maaso n'okuba nga ate bagaba UAE visas yonna gy'obeera oli ng'oyagala kujja bakuwa visa ey'emyezi 3 n'ey'emyezi 490. Wotuuka wano eno osobola okuapplyinga nabo visa endala yonna gaba nga freelancer n'endala zonna family visa n'endala zonna n'ez'abasuubuzi nazo bazigaba. So genda mu maaso obeere nga ate obakozesa kubanga kampani eri legit nga asirisa takola ki tayogera olyawo ng'akaaba kyonna kina kirwa maama yakola ki yakyukira ddala obulamu bw'omwana we yakola ki yagenda nga esi kyamweyagaza nnyo nga mama mumanyi muwange mwaganye bwe yatutobeera. So gwenna yandibadde nga ate obeetaaga kiba kirungi nnyo n'oyitako ku namba z'essimu kweziri ku screen yaffe ate nga naawe ali Abu Dhabi osobola okukyalako ku offices zaabwe oli Uganda branch gyeri Rwanda branch gyeri ne waneeno e Dubai ate nga eri ku saidi za Banyas. Gwena bwetuse ku Banyas waliwo ekizimbe ekiyitibwa Dera Tower nga kiri opposite Banyas Square. Kiyingire munda
linnya lift igenda ku second floor era ogende ku room number 202 obere nga ate otuse ku office yaabwe obere nga obabuuza akana n'akataano onyunyuke okusingawo kwebyo ffe byetukubuulidde wenvaawo nengenda ate kuba Junisco Constructors and Great Finishers Limited nga nabo mu kyenzimba bakabi nnyo era nga beera nga obeeyuna basobola okukubira plan y'enzimba ate nga jukira babanja baba bakwata mu ngeri y'ekibanja mpola nibahande ko kuzimbira nobera nga ogenda osasula mpola mpola paka bamala ennyumba yo nemba jukizako n'aba Coffee Obsession Academy ate nga bano bakugu nnyo era bakugula omwana okubanga ayiga coffee n'abeera barista owakabi ennyo newefuna kalimu akalungi akaliko akasente oli Uganda branch bagitaddeyo empya oli waneno mu UAE gambanga Abu Dhabi main branch jeri aheno ne Dubai mwana watu weri genda masobere ngo bakonako kasimu kwekali awo ku screen oberenga obabuuza ebisingawo mukasa services ekya rooms ezakabi kye kyesigaliza waneno mu UAE Dubai bano basuubuzi bani nyera kufuna kafo akali cool mberenga mpumuzaako obwongo bano mwagalwawo kozesa mukaza services era nga scroll awo enamba mweri osana okumboza ko nenkwe namba noberanga ate omweyonera ate mpozi n'Nyondo Gleam nga tulina products ez'abakyala of course n'abaami nammwe twabalowoozezzaako mwabadde mugamba nti mufa ku bakyala mweka ate fe abaami nga temutufuddeeko jjukira nti abaami baneeno gye bakoma okuwangalira waneeno oluusi nga tebabeera n'abakyala abakyala balekayo ewaka kiina engeri gye kibaafekitingamu mu butonde bwabwe n'okuba nti olw'ebbulwa ly'abakyala abamu ne bagenda mu maaso ne beemazisa ebintu by'ensonga ezo oluusi nga bakozesa sabbuuni n'ebintu ebirala bebamalamu amaanyi gaabwe agali nakyo ag'ekisajja n'ebirala byonna agamba nga eno weather ya wano teringa ya Uganda so bingi ebibamalamu amaanyi g'ekisajja n'olw'ensonga eyo nammwe twabalowoozezzaako ne tubaleetera eddagala eryo eriddamu ne libazimba buto ne mubanga ate mumuddawo si kya lunaku lumu kyokka wabula onywa eddagala eryo mpolampola n'obeera nga ate oddawo buto oddawo bujja nga bwe wazaalibwa nga bw'olina okubeera mpozi nateera abakyala bano batwagala kwongezaako nga mwagala kukyalira nsiko eddagala lyammwe weeriri bano banyera kusiba kaviiri ndabikeko obulungi nnyo Nyondo Witting owa Nyondo Gleam wali okubanga kusiba akaviiri olabike bulungi nnyo ka makeup wali okubanga ate akakukola olabike bulungi jjukira nti bagamba endabika y'omukyala kyekitiibwa kye obugoye obwakabi obuva e Uganda nga etiriyo kyekyo tubeera nabo ebiviiri wagala breads oli luddawo tusobola okubikuleetera mwana watu ateeka ssente akasamusaamu tulina n'emmere ey'e Uganda byonna ebintu ebiva e Uganda byonna amatooke mayuuni binyiibwa bulijjo manyi nti emmere eva Uganda bumba byonna tubiina ffe aba Nyondo Gleam oluvannyuma lw'okuba nti we mbadde nkola deliveries zammwe ez'ebizogo mwebuuza lwaki otuletayo ku bijanjalo lwaki oletayo ku kino n'ensalawo n'embeera nga nabyo mbibaita kubanga mubeere mu biyumba nga mwagala kujja ku mmere y'ewaka naye nga temuyina we mugisanga nzija no mu bifo eby'enjawulo yonna Abu Dhabi Alaini Queen yonna ntuukayo siina we situuka ate nga njukira nti ne Uganda tulinayo e branch ya zino products gwe wenna ayagala okuba ng'atoonyirira naye ng'osigadde mu kkala yo tukolako obulungi nnyo nga tukumyusizza tetukwerudde wabula n'osigala ng'ate olabika bulungi na black spots olina zino mbalabe olina skin rashes anything ekikwatagana n'ensusu tuba tukikolako obulungi nnyo n'obeera ng'ate mwana watu oshanana ng'olabika bulungi ddala tulina branch erinnya nama era osobola okuba nga ogenda maaso noyita ku namba y'essimu 0775150810 gwena ali Uganda obeere nga ofuna products zineeno n'eddagala eryamugaba nalyo twalireese mpozi n'eryenkobo badde wawo twagala bannange tuddeko bujja ensusu zaffe zayononeka okuba lwe twazaala mwana watu nawe azadde oba yazaalako n'oba nga wava mu nnomo yo nawe tukutetenkanya bulungi nnyo oba tukukolako n'obeera ng'ate odda mu mbeera
enteeko bingi nnyo n'ebirala bye tulina ng'ate era mbajjukiza nti mwenneeyo gye muli muba mulina kyonna kye mwagala muba mungambako obugambi Rozet kino nsobola okukindeetera n'obitabeera bizigo byaffe wabula ngo n'ekizigo kye weesiga kye wamanyiira nze sigaana kwetera kintu kyonna ky'obeera oyagala mbu olw'okuba nange nina nkukake ekyange buli muntu abeera ne choice era nga neebaza mwenna abampagidde ba Preti basaala banange mwenna mikwana abaana bali Abu Dhabi munda z'omukwano Amrukain Rasal Kaima mwenna naje musinzide Dubai Sharjah mwebale nnyo okumpagira nange ekinzizaamu amaanyi Katonda ono atagabira mpeera mwenna abeerenga abagabira era namwe abaana abagala okusindika sente zammwe nakyo tukibayambako kubanga oluusi mpitayitako eyo bambi ne munneesiga ne sente zammwe nentuuka nange nembeera nga mbayambako ku ngeri y'okuzisindika bamufuna obuzibu nga bakama bamwe tebabasindikira bulungi sente kukadde obulewo myagala kumusindikirayo ka sente kambangaako katonotono tidde okusumbuwa bosi wo nze mba mpitayita eyo akasente okampa nembeera nga nzija ne bakakuteerako mu budde kyekyo munnange naye nga mwebale nnyo okunneesiga na sente zammwe nakunjagala Katonda abampere omukisa nze Nyondo Rozet Nyondo Media Nyondo Dream mubeere bulungi eyesight awde mulinde kati tulinda mwana muwala sanyu temugyerabira mugirindirire ejja very soon. I sign out. Nyondo Media isinsira Dubai nebuna mawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey Nyondo Media tuliwa munawe Nyondo Media tuliwa munawe Nyondo Media eliwa munawe Nyondo Media isinsira Dubai nebuna mawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuliwa munawe Nyondo Media tuliwa munawe Nyondo Media eliwa munawe Nyondo Media. Olowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwa omuddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, cakes z'embaga, cakes z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donut mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 mukaga emu mwenda oba plus mwenda musanve emu 589 mwenda mukaga emu 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Okuzimba kyabuvunanyizibwa naye ozimbye otya? Kangwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing wa mayumba, interior designing ez'omulembe. So nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri erubaga Kabusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project. Mugamba mutya baganda bange.
kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya nnaku mmeka, nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3. Ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel. Yaffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba, ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna kyoyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli eyo mu Katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa, Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, Explorer and Discover. Tubaniriza mwenna bali ku Nyondo Media, amanya gange nze Gloria Morgan Cheswa aka Chaos Stroke Danger. Ndi wano batuusako products okuva wano ku Nyondo Glim. Tuyina ebintu ebirungi naddala erife abakyala. Tuyina products nga zigogola ffe abakyala, kunyirira, kuwooma, kulabika bulungi, kuwunya bulungi, tewakyalira nsiko. Manyi abantu abamu tugenda ne twogera ku nsonga zino ne mwetwala nti nze siwulira ndi mwana muto. Muganda wange oba tewasika ojja sika wane Dubai. Ompulira ojja sika, ojja naaba ekyogo, ojja kwesiiga ebizigo eby'omukisa, ebizigo ebikuleetera emirembe. Oli eyo toyina mulimu naye tomanyi kikutawaanya. Naaba ku kyogo, weesiige ku kyogo. Oli waneeno mbundi muwala mulungi naye tebandaba. Maama ffe abatulaba tubajjawa. Kati nkwanjulira products zaffe, sagala weekwase. Njagala buli kyenkulaga ng'omanya omugaso gwakyo. Kano kamanyi, kano bakayita akadagala, akasika, enfu. Mwewunza nnyo ne mugamba ate nze byo sibitegedde. Enfu. Babi bayigirizanga mu ssomero kati mbibayigiriza bukulu. Okwata omubisi gw'enjuki, n'okwata ka olive oil, n'otabikamu akadagala kano katini, n'osika enfu. Omubisi gw'enjuki omanyi omugaso gwakyo? Kuwoomya. Kati n'ogamba ate nze siwooma, bandyako gumu ne bandekawo. Munnanga bakulyako bajja waffe. Kati tukuwa eddagala toyagala likozesa. Kano kasika. Njagala munneetegereze. Producer wange teekako kamera wano wansi. Ate nze olubuto lunene, ate olubuto lunnuma, ndwala enjoka, sibitegeera. Olwange terwali luti. Kano kasala. Ne kakuwaka bode nga akange. Ondaba? Tuyina eddagala lya buli kimu kyoyagala. Kano kasala. Olubuto kagogola emisuwa, kagogola omubiri. Ne tubaawo n'eddagala lino kyogo okitabula mu bizigo. Okwata ebizigo si lotion nti okwate lotion bino ebizigo ebiyiika no. Kwata ebizigo nga Johnson, kwata ebizigo nga Vaseline, otabikemu ekyogo kyaffe kino mu bizigo ebyo. Gwe buli w'omalira okunaaba weerongosezaako bulungi nga weesiiga ebizigo ebirimu eddagala lino. Kino kyogo tukinaabira mu mazzi. Okwata amazzi n'ogassa mu baketi yo mwogenda okunaabira, n'oteekamu ekyogo. Toteekamu nti oyiwamu ddiibuuda no. Okwatako ekisaanidde n'oteeka mu mazzi go n'ogabikako we gali, n'omala n'ogakwata oluvannyuma n'onaaba ne weegogolako ebisiraani, ne weegogolako buli kizibu ekikuliko, n'ofuna ku mirembe naawe n'otereera. Kati tuyina sabbuuni ono, tuyina n'ebizigo byaffe bino. Oyina embalabe, siyina mbalabe mu feesi yange by the way musobola okundaba.
I'm black, I'm beautiful, ndi ku natural color yange. Okwata sabuni ono n'omunaaba bulungi. Tonaaba nga weekulubuunya, weekute nnyonnyo oba weeyonoona, oyina embalabe, kwata sabuni ono, omunaabe mpola, weeweetabu weeweesi lususu. Mpola. Omala okunaaba otegere nti otukudde, okwate ekizigo kyaffe kino, weeyiseeko bulungi. Bw'oba mukyala, temwesiiga bizigo mu feesi ng'osiiga oti. Weeyonoona. Kwata ebizigo benga massage ng'omubiri gwo. Mpola mpola ng'omubiri gwo oyagala okuzza obuto. Ng'omaze n'aba sabuni waffe ono n'ebizigo byaffe bineeno. Kati tulina ekizigo kyaffe kino. Oli mu Dubai. Gw'oguze buli bizigo bye bagamba kino kya bbeeyi, kino kya layisi, kino kikola, kino tekikola. Tulina ekizigo kyaffe kino wano bakiyita Nyondo Gleam. Kikola. Togenda kweruka. Togenda ku fadinga, skin egenda sigala nga webadde, naye egenda kunyirira, egenda ku glowinga. Your skin is gonna glow. Nga toliimu kabalabe, toliimu ki. You can look at my skin. Ndi muddugavu naye sina mbalabe. Ndi muddugavu naye skin yange erabika bulungi. Ne wemba seesiize ebizigo naye nga naabye. Face yange eyina oil oyo gwereeta omulungi nti buli wennaaba neneesiga bino ebizigo olususu weweera. Kati olususu buli obutuli bw'oku lususu we bubeera nga buli open, olususu lufulumya ebikyafu. Kati womala okunaaba ne weeyisaako akazigo kano, wummula bulungi, gweterera, relax. Ne wonoddamu okunaaba olunaku lwe lumu n'otobyezza ku lususu, olususu still lugenda sigala nga luli smooth, nga lussa bulungi, ate nga luweweevu bulungi. Mwebale kulaba products zaffe, nsaba mutuwagire, musobola subscribinga ku Nyondo Media, ne mulaba products zaffe, enamba yaffe y'essimu yiino, gwayagadde okola order, tusobola okudelivaringira. Okuba bukubi ku nnamba eno, Instagram, Twitter and Facebook at Nyondo Media. Toyanziza nnyo. Come and support us. You can subscribe. Tujja kuba tukufuna wonna oba otwetaagidde. Thank you.